Essuula eye-19 eya Yokaana. Wengenda okutandikira nga tuyunga ku bigambo bya Isaaya eby'essuula ya 53 tetwagisomye yonna kugimalayo, naye muddayo ne mugisoma. Tusaasire Mukama ekigambo kyo tukitegeere ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Isaaya mu kwolesebwa agezaako okuleeta obunnabbi obw'obulamu bwa Yesu Kristo mu mbeera y'obulokozi bwaffe. Yesu Kristo nga yeetisse emigugu gyonna egy'ebibi byaffe, kafankunaye, kazambi, byonna, buli kintu kyonna ky'oyinza okwogera nga byonna byetisse. Olw'okubanga yateekebwako ebibonerezo byonna eby'emirembe gyaffe, yali tayinza kuba nambala nga bw'omutunuulira tewaliwo ka bulungi bukumwegombesa, tayinza kumwegomba. Omuntu ow'ennaku eyamanyira obuyinike alinga ekisimbe ekyamera mu ttaka ekkalangufu, talina mukanyiriro konna. Owa IT wange oba yatandise okunoonyereza ebifaananyi ebyo, njala munoonyereza ebifaananyi ebyo, twandiyagadde okubirabako. Ebifaananyi bya Isaaya 9 nga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana aweereddwa ffe, wa kitalo, wa mirembe, Katonda w'amaanyi, kitaffe atakola atya, ataggwawo. Isaaya 9. Kati ate ne Isaaya 53 yanyoomebwa, yagaanibwa, yaduulirwa, yawandirwa amalusu, yakubibwa, yabetentebwa. Tewali kalungi kakola ki katumwegombesa. Abantu bamukweka amaaso, bakyuka ne batunula eri. Naye twagenza okuwunzika nga tugamba nti naye emigo gye gikola gitya bannange? Emigo gye gituwonya, gye gyatuwonya. Emigo gye gyatuwonya. Mu Yokaana essuula 19 okutandikira, kantandikire ddala wano olusooka. Awo Piraato n'alyoka atwala Yesu n'amukuba emiggo. Ndowooza ebyafaayo mu bimanyi ebyo. Ffe nga bayizi ba Bayibuli ba leero singa ozzayo akatambi mu biseera Piraato we yakwatira kibooka akubaani? Akuba Yesu. Nalabako ka vidiyo akamu akankola obubi. Naketegeeza bwe nti nga ndaba kaddala. Kaali kaddala nga mwana mulenzi. Yali yenkana ng'ono omusajja ono obuda ayogera bulungi, yimirira mukko. Yali yenkana ng'oyo. Wetuulire. Omwana mulenzi bw'atyo ng'alina ne mukyala we. Mukyala we bw'atyo yimirira mu maama. Webale. Ne mukyala we bw'atyo. Nga waliwo ddoozi obutakwatagana bulungi wakati wa maama omukyala ono ne nnyazaala. Kati sitoola emabega. Ka vidiyo tekaginnyonnyola. Naye embiranye we zaali zituuse nga kyetaagisa ssenkaggala ono nannyini mukazi ono akwate kibooko agikube nnyina, era yamubba nga n'ono mwana muwala omukyala bw'agamba nnyazaala we nti baali teboogera lulimi Luganda naye nga nduwulira bulungi.
Weepankapanka bulijjo, weepankapanka. Kati omwana gw'ozalira ddala kakukubira eddala olwo okitegeere nti oli mubi nnyo. Mwana mulenzi yakuba nnyina. Namuba, namuwalula okutuusa omukazi lwe yatandika okwegayirira, nyamba, sonyiwa, nyamba, sonyiwe. Embooko nga 8 nga zimuyiseeko. Naleka ka video tekannagwa bulungi nenkaggalawo nga mpulira kikoze kitya kimpitiriddeko. Ani akuba Yesu? Erinnya kozi batugambye ani? Piraato. Essula eno enakuwaza. Awo Piraato n'alyoka atwala Yesu n'amukuba emiggo. Mama. Ng'ebintu byonna bibeerawo ku bwani? Ku bwoyo. Kozi ani yatonda Piraato? Si ye Yesu yennyini. Si yamutonda, si yamuwa omukka. Mumanyi nga n'okutuusa olwaleero omukka Setaani gwassa ne bamalayika be bonna mukimanyi nga guli connected ku Yesu Kristo. Mubadde mulowooza nti Setaani yeebeererawo? Bayibuli kyeva egamba nti alimutta n'omukka gw'omu kamwa ke, kubanga bw'ali kirangirira ebiriddirira biriba byakuzikirira kwani? Kwa Setaani. Kisa kya Katonda ne Setaani okubanga akyaliwo. Teriyo ebeerera mulamu ku bwani? Ku bubwe. Kati Piraato addira Katonda, the source of life, akute n'emiggo, akola atya? Akuba. Oyinza okumwewuunya ennyo bw'obanga naawe tomukuba mu ngeri emu oba endala. Oyinza okwewuunya Piraato, naye katuleme kumwewuunya nnyo kubanga yatukiikirira. Piraato yakiikirira baani? Mubadde butazi okumwewuunya n'okumukyawa. Mama eri abakuba Yesu n'okusinga Piraato. Ayinza Piraato okubanga yamukuba kibooko okwolwawo, ayinza n'okubanga yamukubanga yamukubisa mukolo gwa bulamuzi. Omanyi waliwo ebintu oli byakola olw'okubanga yateekeddwa okubikola ki? Okubikola. Naye nga mu kumukuba ayinza okuba nga yakiikirira ffenna. Baserikale serero okubiri olwo ne baluka engule ey'amaggwa ne bamutikkira ku mutwe. Engule eno ey'amaggwa si maggwa gano ag'omweramannyo, si maggwa gano liggwa kiwona eri sonsomala ennyo bwakedde, si magaga bwakedde. Giri misumaali, sengenge. Obw'obusumaali obusongovu, obuwanvu, obugumu, obukoleddwa mu sitiiro owaki? Ow'amaanyi, nga n'obuzito buzito. Kulabeka baleeta negwedde buli kamu ne kayingira we kakola katya. Mulaba abasajja bano abalinnya amasanyalaze balina ebigatto byabwe biriko obuki? Obusumaali. Buli lwayina kayingira ngeno bwakola atya? Nga bwagenda waggulu. Eyo engule ne bagimuteeka ku mutwe. Yensonga lwaki jjo nali ngamba nti abaana baali bayimba nga tebabitegeera buki bulungi, bamutikkira engule nga tebabitegeera. Naye bw'obanga obyetegereza bizibu. Gwe bakubye emiggo no emiggo giri si bwe buno obutubatuba, si ze zino enga zaffe zino eza bulijjo. Emiggo egy'Abaruumi gyo gyabangako n'amatabi. Embooko ye eba egonda, bagikoba mubali. Manyi waliwo embooko, waliwo gye banyumizaako embooko. Omanyifu abasumba tuba n'abantu baffe ab'enjawulo.
kati neli nemulugunya musajja omu bamusalira embooko 6 corporal punishment embooko 6. Yaliwo biseera ebyo sala kwogera mannya ge bambi naye kati ekibonerezo kyali kinene nnyo bagamba bajja kumukuba embooko 6 nga buli myezi 4 bamukubayo embooko 2. Nemulugunya negamba omulamuzi naye nga yasaasidde nnyo ffe batukubanga 2 mugalabira ate omusomesa akugamba kwata ku bwala bwo obw'ebigere bino ebisajja bwoti n'okwata nemabega neweerega wati nakulyawo 2 bw'okwata yeeyo tagikola atya tegibala. Kakati ono bamuwadde 6 nga kuginya kw'amaanyi naye bwe nasisinkana abamu kwaba abakubi ate nga ndi musumba we nemugamba naye afande gundi nga bamusalira mbooko 6 tebyakola nga byamaanyi. Nagamba sirika n'okusirika ekyo kibonerezo kinene nnyo. Kinene nnyo bamala kumukebera obanga mulamu. Baita corporal punishment nga ya mukooti nga yegikoze etya yegisaze bamala kukebera obanga oli mulamu. Bw'ogalamira omusirikale akukuba kibuuka eyo baba bamutendeka emyezi 3 kosi. Ate kyandibeera nga mu Uganda tetulinawo essomero lya kibooko. Kyolaba nti bano baba bakuba abasirikale babulijjo si batendeke temubagira nnyo ye akuba bukubi zino ng'eza taata mwana naye ziri eza kooti bamala kutwala mu nsi etendeka obuki obulungi okuyiga okuba kibooko eyo. Ebaako aduumira kati n'olyoka nga wamaze okweteekateeka nga wogenda okugikuba bayisizaawo kyoka weeteeka okukola ki okukwata kubanga bw'esoba omuntu ayinza obutaviirawo ddala wansi. Kati balyoka bakuba embooko 2 n'ovaawo nga bakutwalira mu kagaali. Kati zino Bayibuli zegamba nti emigo gye gikola gitya gye gituwonya si gino migo si migo gya kibuule baddaga kibuule yafuna ku kibooko nyingi naye taata sizeezo ziri eza Isaaya Piraato zeyakola atya zeyakuba zitendekebwa butendekebwa corporal punishment. Omusajja yazifunako mu Bayibuli wano bamuyita Pawulo n'agamba nti bankuba embooko 39 ekibonerezo kiba kya mbooko 4 -1. Naye ng'embooko eriko amakabyo ameka 3 agikuba abamuteeketeeke ez'ekiruumi bo tebazikuba nga ziva waggulu bazikuba ziva eno mu sayidi oli n'akola bautali eyo eyemu kale ate doleko yagerako ezo meka 2 Pawulo wamukuba 39 naye nga emu etwala meka 3. Bwetuba twogera ebintu by'obulokozi bino bannange kino kyama ono Katonda gwe bakuba. Pawulo gaga nti emigo gye gikola gitya gye gituwonya. Kati gonova wano n'ogenda ng'odaalimba n'otandika okusaalimba n'otandika okutawaanya ekkanisa n'otawanya ne church board
noli ogenda n'olwevuluga n'okola otya n'okomawo ne bakubatiza ogusooka ne bakubatiza ogwokubiri era kwegamba n'otandika okubifuula byakusaaga busaazi. Katonda amugumiikiriza n'akugumiikiriza nemba nga nze gwe baazikuba nga nze Yesu nga nze gwe baazikuba nkuteeka wali ku mulyango n'ondaba akanfaamu. Naye bannange Mukama waffe yeebazibwe kubanga wakisa kiki? Wakisa kingi. Naye nga bamaze okumukuba ne bano baserikale nabo bakoze batya? Baluse engule ey'amaggwa ne bamutikkira ku mutwe ne bamwambaza n'olugoye olw'effulungu. Engoye zino ziba z'abakabaka ez'effulungu, naye kaakati bamuduulira. Ne bajja waali ne bamugamba nti mirembe kabaka w'Abayudaaya. Okwo kumuduulira. N'omukuba empi. Mukama yeebazibwe sikuwanga mu luyi. Simanyi luyi bwe lufaanana. Waliwo gali bakubye mu luyi. Mukama abasaasire mutuuke mu ggulu. Oluyi luno lw'okutama. Oli najja n'alukola atya? N'alukubika. Simanyi lusinga kuluma luno oba luno? Luno. Singa mbadde mu byamaka abaami Mukama atusaasire. N'ova mu luyi n'olukuba mukazi wo. Mumutunuulire oyo eyeetikka ebibi byaffe byonna ku musalaba Gologoosa. Agamba nti mutunuulire nze mwenna enkomerero z'ensi mulyoke mulokoke. Enkya tujja kugenda mu maaso n'okulaba obusukkulumu. Kale tulabye Yesu Kristo ku level esembayo okuba eya wansi ng'atusitula ffenna okutufuna obulokozi. Buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeera n'obulamu obutakola butya? Obutagwawo. Naye enkya tujja tukulaba obusukkulumu obwa Yesu Kristo. Omukisa gwa Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere n'abaddu bo n'abazaana bo, guleme okubavaako kuyita mu kiro kyonna. Gubeere n'abateesiteesi baffe nga batakaba n'okulaba nga tugenda mu maaso ne camp meeting eno. Omulabe Setaani omugobere wala kubanga alina by'atayagala kuyisaawo.